Muganga ndieno ekyalo bakitandwadde mutwe abayisize Nakifuma wangu okutuuka naye tuzze lwa mama waffe atuzaalira emu ku mmunyenyeso ez'eggwanga lino Mesach Semakula nga maama yamuvuddeko. Ekigambo maama kinene era tolina bw'okyekanyeekanya na kintu kyonna n'olwekyo omanyirawo nti munno bw'avaako maama bayingidde ebbanga. Ate nga Abaganda baali bagezi era nabo bageresa nti ebikojja banjagala ngadda ku nnyo kakyaliro. Naye ate era olaba nti ne mu butonde maama omuntu wanjawulo. N'olwekyo tumanyi nti asaaliddwa nnyo 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 era ffenna we tusaalirwa abazadde baffe. Abamu twaviirwako bataata nga bamaama tukyabalina naye kati bw'opimaapima munno ng'avuddeko maama omanya nti ali mu bulumi. Ffenna tubuwulira naye tumanyi nti obwo obusukkawo. Ekirungi muntu mukkiriza ate Katonda mwesigwa ajja kumulera. Kyekyo kye tusobola okumukwasa kubanga bwe kitabeera ekyo ebirala byonna tebisoboka. Ye Katonda yekka yayinza okumuleka ekiwundu kubanga omutene bwagera kuba nga bafunye ebbanga kyekyo kyesobola okwogera ssebo. Kula k'omusajja Omuganda kojja maama ono awummudde namumanyi emyaka mingi emabega era ye muntu gwe mbadde nsobola okwawula mbakadde ab'emyaka. Nsaasira nnyo bakojjange bonna. Mesach ali wakati muto ku baana jjajja ono babadde azaala naye olaba nga afuba era bulijjo famire tezigaana mu bantu kusukkulumamu naye basaasira era nkubagumya okuba nti maama yagenze mu ngeri y'amangu
ne bazannya abaana okuteesa ne bakkiriza era ne bakola ng'Abaganda. Maama omusajja Omuganda oba Abaganda kati toyinza kubuuza lwaki tumuziise waabwe nga ate eri gye weewali. Ekyo kireka bulesi ali aba takitegedde n'akibuuza naye tekibeera mu lwatu nga wano walala we tuli. Naye tubaye tulina okujja kubanga ebiwuka tebiragaanya ate osanga enkya oyinza obutafuna kiseera kumusaasira nga bwe twandibadde. Maama Mesach yali tannayimba luyimba lusaasirwe bazama nagendako ebyo naye ng'olaba maama ayagala abaana be era Mesach yayogerako kitono. Maama badde ayagala nnyo abaana be era yawumulidde emikono gy'abaana be. Neyanzanya wekitiibwa. Nze Semakula si mukwano gwange. Okitegeera Semakula kujja wange. Ddala ebitali byegamba nti twesibako nti yadda ku maama wange omugenzi. So kati nabadde jjajja wange era tubadde waka ng'ayogera n'omwami we. Okitegeera naye abadde mulungi adde omuntu addawo nakubuulira naye kati ensi etambula bweti. Tumusaaliddwa nnyo olwekyo nti abadde muzadde mulungi era afudde akyali mulungi. Post music edda yali wakwepengera. Music edda tegwali mulimu, ffe tugufudde omulimu ne bannaffe abakulu baffe abatusookamu mu kintu kino industry. Wa music osobola okuweerera omwana, osobola okuzimba mayumba, osobola okukola okugaziya bizinesi endala, okitegeera n'okuyitirawo emirimu kugamba ebirabwako ebivudde mu music. Okitegeera nga bivudde mu music. For example, kati nze Nakifuma production sente azijja mu music era abadde akimanyi. Semakula alina papas naye era sente azijja mu music. Aweedde abaana abalabyeko. So bamanyi bakkiriza nti music mulimu so si kugezaako. Naye mu kusooka wali aba atyamu abawe biti ate nti abadde mulokole ye. Kitegeera kati nze omanyi ekyenjawulo kyange bamaama bange bakadde bange bandiini mulala. Nze ndi Musiraamu ku sayidi ya taata. Ne sayidi eno mulimu abalokole mulimu ba Seventh Day abakatuli ki. Kitegeera. So Talonye Mukono mbeera yakolugano gansanze nyina gye nabaddeeyo nabadde walawalako aye nabadde nakamala okugana mu Mesach naye lwagize ne bambikira immediately kibi nnyo naye nga tubali tumanyi nti maama badde mukusefu naye nga tuna kyakola abakristaayo tugamba nti Mukama yakuwa teyakola ki yajjawo mpozi n'abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyenyiza mugamba muganda wange kuba Mesach si mukwano wange, muganda wange, mukulu wange, mukwano gwange. Kyenyiza mugamba nti eno embeera ebaddewo kubamu kuffe maama gwe twali tusigazaawo ye maama we abadde atukansolinga abadde atubeererawo mu mbeera yonna nti guddukirako nga maama si yekka yamazizaawo fena tumazizaawo naye Mukama Katonda amugumye ate ekyenyiza omugamba nti ffe baganda be bwetuli naye Mukama Katonda nyiza agamba nti maama amusabire busabize amuteerenga emmisa eyo okumuwerekeza emirembe. Kino kiraga omukwano Golden Band teyaggwawo nga Golden Band. Golden Band kyali kibiina naye ffe tuli bantu ate abantu Golden Band yeffe kitegeeza teyaggwawo. Olaba wano kusaasira nolaba Mesach nolaba mayinja nolaba ani yenna Golden eba eweddeyo. Kibiina kye twasalawo ne tugamba katuwumulemu ng'abantu naye nga oluganda terwaggwawo era mubadde nga munsanga wa Mesach mumulamu bintu byange watata wange bwe nafiirwa yaliyo so temuyinza gamba nti no Golden Band yaggwawo. Golden Band yeffe era tuli bumu sina Golden Band yokka wamu ne Eagles Production ne bamemba balala mujja balaba bajja kubaawo wano nga bazze okukungubaga. Kyenyiza okugamba nti nze abamu bajja bamutaalaba kuba si bannamawulire bonna nti mwenna mwaliyo ne Mesach kyenkakatako
aina ekyali kimukakata okugwa wange yaliwo tatange yaliyo ate gwe si musango naye kibadde kikakata kukuba nti ndi wano ndi waka kuba sikyaddewo leero bwe tuba mu kunyolwa n'okubayita obumu wano wa maama bwe tubadde waka kati kibadde kikakata kukuba nti mbeerawo kuba tosuubira kufuna zikizibu satinataba kyoni y'omugenzi teyali fenna yatuwagira ng'abamu kubanga twali baganda ba mutabani we nga tukutte ekkubo lyerimu so nga kitukakata nga maama abadde nga tubeerawo nga tukansolinga mu mbeera yonna yabadde tuwabya nga tubadde tusesetuka nga tuva ku kkubo n'atutuuza nga baganda be era ne mabegakawo yatutuuzaako ng'omuntu nga ye ng'abaana kugamba maama waffe fe tumunyuliddwa nga ye kubanga ekkubo lye teryali libi mu lugendo lwaffe olw'okuyimba yatugambanga ebigambo ebizaamu amaanyi baddemu naye nadda mu biseera bya konsati ya muganda waffe Mesach nga talina konsati yabaddewo nga taliiwo lwa mutabani we ng'omanyi abazadde baffe balina okutubeerawo mu mbeera yonna era maama abadde muntu mulungi nga wa mutabani we omukisa naffe wamu be twabadde bakola naye oba bakola naye kuba nti atwagaliza emikisa n'emirembe yafudde olunaku lw'eggulo yafudde essaawa 9 abadde mugonvugonvu ng'era omanyi omuntu waba akuze tadde mukulu nnyo naye yafuna sukaali n'afuna pressure n'afuna ulcers byonna ne byegatta kale bibadde bimusumbuwa mu ebbanga eriwerako ng'era atera okufunako kw'atakisi ne tumutwala mu ddwaliro netudda namudwaliro netudda naye kuluna omulowoozi entuuko zaadde zituuse yaddusiddwa mu ddwaliro wano e Naggalama kuba yadde aliko eno kukyalo ewaabwe bakujja ne bamutwala e Naggalama asawo ne bakola kye basobodde okukola naye endowooza entuuko zabadde zituuse so n'olwekyo maama n'atuleka maama abadde muwagizi wa music wange kuba wafidde nga takyayagala nnyimbe Sakula wadde mukyala mulokole nnyo ayagala tandike kuyimba gospel eka kitu wafiiridde nga kyagezaako okulaba nga kibeera naye nga yali support mbeera omuzadde bwabeera being nti no music badde breadwinner yaffe badde support ya maama biba bingi kwate ekinde kesi mulimu ezitasobola kuba bingi temanyi bingi ebitasobola kuba bingi ng'era maama bwabe tulabye abayimbi bangi obumu kirungi era ndi musanyufu kuba bannange abazze abasapotinze financiale morale n'abakyajja kuba mmanyi bakyajja amasimu bagakubye ni musanyufu twagadde kumulinde ebyazi tegukana walisewo emyezi ng'ebiri nga taatuwa ate emyezi egyo ebiri egiyise lwaki zikutaata ekiganja bindajje azekera akikaaze tugenda kuziika omukyala w'ettaano saawa 10 naye nga tutandika okusaba ku saawa